Sula kirungo kyeki. Ah. Ah. Ayo msajja ali n'enkofiira. Ekyo kyennyini. Ettooke lyeryo sula ekinyeebwa. Kiri class. Kapiira wakano sebo. Okakozesa ki? Ajwe binagaye bitwesigalizaayo. Kapiira wakawulidde yako fiiki. Nasooka empomero ettooke kapiira okanzije. Ho. Kino kye kijanjalo bulijjo kyennyini kye bagamba. Kyoya n'otajulira nnyama. Kisinga n'ennyama. Kisinga tosobola kujulira nnyama ngo kino okiguddeko. Kisinga n'ennyama kino ekijanjalo. Abatannajja kusula kirungo bino bye musubwa kati temufaayo mukakkane ffe katulye mugira mumira. Ayagala okulya ku kijanjalo ekiringa ennyama okisanga wasula kirungo nyendo kayirikiti. Wekasotuka kukewaayo. Oyambukira. Mogasi ng'oyambuka ng'otegeera. Ng'otegeera sula kirungo yaani. Kale nkwaniriza tuli ku Fake Media ndi wano ekayirikiti mu Nnyendo nziza okusisinkana omukulu Sula ow'Olusaniya nga bw'olaba emabega wano agenda kuba nga atunnyonnyola ku bikwatagana n'Olusaniya luno nga bw'olulaba ate omanye wa ewatuufu w'oyina okulya ekimmere ekiwooma. Sebo nsanyusa okusisinkana. Mukama wange nange nsanyusa okusanga sebo. Ogamba otya? Ndi wano sirina buzibu mukama wange. Abatulaba balamuseeko oba eyanjulire. Abatulaba mwenna mbalamusizza nnyo era n'ekiramuso ekyebbeeyi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo amannya nze Sennabulya Sulaiman naye kati ezisinza okumanyikibwa ensi yonna erya Sula Kirungo. Lusaniya Masaka. Lyerinnya kati sebo abantu lye bampita oba lyerinnya ettuufu kati eri trending ennaku zino sebo mukama wange. Lwaki Sula Kirungo? Kubanga Sula linnya lyo. Kakati Lusaniya tukitegeera nti lwe luno lwe tulabako wano. Ekirungo ate kyo kyavaawa. Kati ekirungo kiva ku ngeri ki gy'okolamu ebintu byo. Ekirungo kwe kiva nti abantu bonna bafumba. Nti ojja kwesanga ng'ensi yonna abantu balina zi restaurants abantu bafumba emmere. Naye kati gwe ekikuleetera okukyusa erinnya nti Sula Kirungo bye bintu by'okozesa okufuula emmere yo ennungi okusukkuluma ku y'abalala. Esebo ko gwe nti kanneetuume kirungo. Ekirungo ekyo nali nnyina okyetuuma okusinziira nti abaasooka okulyako bafuna ekyenjawulo ky'amaanyi ne bagamba nti agwe busukkulumye mu balala olina kuba kirungo. Naye ng'ekintu ekyo tekitandikidde wano Masaka nakitandikira Kampala Kajjansi. So kati watandikira Kampala Olusaniya luno? Olusaniya luno lutandikira Kampala nenduyimirizaamu oluvannyuma lwa mukadde wange okufa kubanga awo navaayo eri n'enzija eno. Bwe nvaayo eri n'enzija eno ate nensooka nduyimiriza oddukola nenkola emirimu emirala nga nnyinamu endowooza nti abantu b'e Masaka bayinza obutakipiikingirawo. Naye ekiseera we kituuse ne ngamba kankole kyendi oba kanziremu ntambuze kyennyina okubeera. Kwe kuddamu okukola Olusaniya luno era nga nasanyuse nnyo nti abantu b'e Masaka bapiikingidde wali ne balwagala nnyo. Kuba kati obudde buno wenjogerera tugenda kuweza omwaka nga tuli wano nga nkoze Olusaniya luno nga tandise Olusaniya ngamba e Masaka. Nina kuweza omwaka mu Gwokubiri nga lumu omwaka ogujja 2025. Kati wano zze guno myaka mingi gye mmaze Masaka naye okukola ntandise guno naye Masaka najja 2009 najja Masaka. Ngero oli mu byanfumba. Ate we najja Masaka natandikira mu byabusuubuzi maduuka n'okulunda enkoko, okulunda ebyennyanja,
gemirimu gye mbadde ntambuza. Kati luno olusaniya ddo lutandise ddi? Lwatandika February nga 1 2024. Kyenvudde gamba nti February guno ogujja nja kuba mpeza omwaka. Kati emmere eno oba ekirungo kino ekyolusaniya interest wagipiikingirawo, olinako background y'ebyokufumba? Njiina ssebo y'amaanyi nnyo. Nakola business administration and accounting. Naye nenkola yawo kakosi ka catering nako culture. Nenfunayo ku mpapula awo eza catering. Era nakolako ku Flight Montero nga chief assistant. Lwakuba nti nakolawo omwaka gumu gwokka ate nenvaawo. Bachief baali basajja abazungu nga omanyi nti fe ab'empapula abasomedde wano ate fe twali ba assistant baabwe, naye nga tetukiyingiramu nnyo kubo kugamba kutuuka kussa era tebafuna mukisa kufuna kunze byenkola olw'ensonga nti mwezi wooteeri nende fe batwala twabanga bakatumwa bomumanyi katumwa bano abakulembera abantu abagenda ku mikolo basobola okuyita chief assistant naye nga ate bakutuma butumi pereza kino kola booti kale nakolawo omwaka gumu mu Flight Montero ey'Entebbe nenjivaamu kuba bwe naba nti ku university awo nasibira. Kati ebyokufumba wobiyigira? Wembitandikira bikola naye nga olwedde empapula nziina. Esebo. So bwoveeyo kati ate kire ekibuuzo kyombuuziza emabega nti ebyokufumba ojja otya okubikola ki okubyagala ennyo nti nze ne mu ntandikwa yange wano nga nkula ne mukadde wange Allah amusonyiwe ebyamwononekako omukyala nzaala nti ffe twafumbanga ewaka wadde twabanga n'abayambi naye yayagalanga nnyo ffe tufumbe era nga bw'aba akomawo wagamba nti olwaleero Sula yafumba enva, olwaleero Mahadi yafumba kino, olwaleero Musa yafumba kino, nga tina abawala we bali naye nga ayagala nnyo ffe abalenzi tukole ki twenyigire nnyo mu kufumba era okwagala ennyo okufumba twakujjako mukadde waffe. So notandika olusaniya luno nenfuna interest y'okusoma okufumba era nenkusoma. Kati ate tulina ebyaffe eby'omunda bitwerekerezayo nti omuntu osobola okufumba ki ekyenjawulo okwawukana n'abalala byebirungo by'okozesa okufumba. Omuntu n'alya kapiraawo kano ng'awulira ddala nti kanjawulo kalala kalidde ewalala era yenjawulo gye tulina. Birungi kisofa bye waakasanga mu lusaniya luno kasookedde ng'olutandika? Bingi nti bukyanga ndowooza ntandika kola mirimu ate guno omulimo abantu bagwagadde nnyo ate ne bagunjagaliramu nnyo nti bakasitoma banjagadde nnyo ku ekyo kyenkola nti obeera kuba kati kyewuunyisa nti emmere eno etambula kyewuunyisa nti ne Kampala kati etandise okugenda okola delivery ne Kampala era akugamba nti emmere yange egiwe gundi ne gundi nga tugiteeka ku takisi tetuukanga ewoze foyiro mu box. Kati waliwo emmere emu ewola amangu kati ng'ettooke bwe tuba nga tutwala emmere ewala ennyo tetuliteekamu okugjaho ng'oli alemeddeko nti liteekemu naye tetuliteekamu naye n'emmere endala etuuka mwattu ebuguma era omuntu ajja nakubira n'essimu n'agamba nti emmere yo yabadde nnungi nnyo etambulira ddala kati ate embalala yo kumpi buli lunaku tulina okutwalayo emmere emmere etambulira ddala engendo kati ekoze akasente tewejjusa oba nabiri okyasuubula okyalunda nga nti wavaayo eno n'oddira ddala eno byonna nkyabikola nkyalunda era omulimu gw'okulunda siyinza guvaako ngwagalira ddala. Kusoomozebwa ki kwosanze? Okusoomozebwa kwensanze nti ebbeeyi kati kwenkyali abantu nayagala abantu batandikire ku bbeeyi entono ensaamusaamu omuntu waffe owa bulijjo bwe banaamala okupiikinga mbateeke ku bbeeyi entuufu bw'erina okubeera. Naye kati ogera n'osanga nti omuntu omubuulira nti ebintu bino kuba kati ffe ebintu bye tukozesa byonna bya bbeeyi nti
kwe kusomozebwa kwensanze nti omuntu omunnyonnyola n'omugaa nti kakati olusaniya luno tuyinza okugyawo olusaniya kuba twatandika ddala ku mutwalo naye kati okutandika n'omwaka ogujja omutwalo tugenda gujjawo tutandikire ku mitwalo 2 paka emitwalo 10 paka emitwalo 10 ntegeeza olusaniya lumu nga tolukoze nga lwa mitwalo 10 kuba kati nti bw'ogamba nti okutule kiva ku namba y'abantu nti abantu bana kati fuwane obudde buno abantu bana tubawe emitwalo 8 abantu 10 tuwawera ku mitwalo 12 bwe tutyo nti bw'oluteeka awamu emmere y'owamu ewomera nnyo abantu era ojja n'obegereza nti ne baba bazze wano olaba nti awe baliira awamu banyumirwa nnyo kiba kyanjawulo n'omuntu okulya omu era kyova olaba nti emmere y'owamu yo bagyettanidde nnyo ate naddala eni waffe mu busiraamu yali nkola nnyo ya mubaka sunna emmere y'owamu eyo basunna kintu ky'okulya awamu nkola nnungi nnyo abantu bagyagala sebo kikuuma nnyo obwa Sseruganda webale nnyo era ndowooza ne bannaffe sayidi eri bongera okyettanira kubanga eno omubaka yiye yakiraba dda ate ne mu Ramadhaani awo enkola eno tukola ki ekola nnyo ekolera ddala sebo njagala otunnyonnyola olusaniya luno simanyi wano olina byotulaga tulina bye tulaba wano ebyenjawulo naye kale njagala kati onnyonnyole omuntu atulaba eyo ki ky'olina ku nsaniya ez'enjawulo osobola otutemeratemera muti olusaniya oluli wakati kale bw'essente bweziti ne bweziti lubaako kino na kino na kino na kiri kati olusaniya luno kantandikire luno oluli wano mu maaso luba lwa mitwalo 3 luno nga luli wano mu maaso lwa mitwalo 3 lwakuba nti kati ekyennyanja tetukitaddeeko naye olusi kisinzira ku muntu kyaba yagadde nti kino kiteekeko ekyennyanja ekyo wetuba tuteeka ekyennyanja tetuteeko ekyennyanja kiramba tukisala pieces naye era kiba deep fried kakati wano kubeerako ettooke kubeerako akamonde oba irish oba chips kwebyo ebibiri tufunako kimu kyetukola ki kyetuteekako tussaako chapati tussaako enkoko eyo yeri deep fried tussaako ennyama eri deep fried natuteekako ku saladi ezo natuteekako kasupu natuteekako ku kijanjaalo n'ekinyoobwa tukakyusa waliwo tukolako enkoko waliwo tukolako ennyama okusinziira ku kyaba yagadde oli ayinza okugamba njagala kakya nnyanja webale nnyo waliwo n'omuntu okuba essimu n'aga nti nze njagala onkolere kino ne kino ne kino ne kino nze ne mulamulira okusinziira ku ye kyakola ki kya odalinze kapiraawo kano kaba kaki kaba ka plain kanyama kankoko kakati bonna tuba nabo mitende kati kano kali plain naye ate nga bwiri we nagambye nti omuntu akubulya yi kyakola ki kyayagala kati olwaleero zino ennaku eza weekdays tusalawo ne tugamba nti tugenda kukola plain kuba bw'okola ak'ennyama omakinga sure nti okozeewo nakali kaki kubanga abantu abasinga abamu tebalyakola ki tebalya ennyama tusobola kukola kika kimu esebo so mikolo ki gye mutwalako ensaniya zino oba ab'emikolo sofa buli nkikwasaganyiza ddala buli mukolo tewali mukolo gwe tutakola kisinziira ku gwe bantu bameka boyina era oyagala ki kwe tusinziira okukulamulira oyinza otugamba tewali mukolo gwe tutateekako mmere okuggyako nga gwe atayagadde nanyini mukolo naye fe otugamba bugambi nti kakati olwaleero nyina abantu bange 10 enjala kino nekino kino ze nenkubulya nti abo abantu buli muntu tugenda mu emmere ya ssente bweziti buli muntu tugenda mu emmere ya ssente bweziti okusinziira ku gwe byokola ki byoyagala ku lusaniya lwo ndowooza otegedde ali yatulaba oyina birthday party yo oyina graduation oyina mukolo gwa kwanjula mbaga kasiki kasuze katya byonna omukulu ajja kuba akwasaganya kasita kibanga kyakulya ku mukolo gwo ojja kubanga omukubirako kasimu kagenda okutuwaawo
ate abeere ng'akuteekerateekera olusaniya lwo oba puleeti y'okusinziira ku bantu b'oba olina. So tulina n'ekirala omuntu bw'aba ayagala tukola embuzi ennamba. Embuzi ennamba obudde buno ya mitwalo 5. Nga ya layisi nnyo. Ya layisi singa n'etambula. Kusinziira ku sayizi. Wala tife embuzi wano zitera okukola. Tuzitunda kati embuzi oba ogisuubudde katugeze emitwalo 3. Bw'ogiguza omuntu emitwalo 5 tebambi. Okusinziira naye by'oba okozesezza. Kakati embuzi ezo bwe zityo. Waliwo eri embuzi ziri kati oyagala kwogera ku ziri embuzi waliwo embuzi ze nalaba ziri. Embuzi emu ng'eri ku mitwalo 7 meka ezo oluusi ziba za lulyo. Embuzi ogitadde ku layisi nnyo embuzi eya 5. Era ffe tugitundira kwezi n'etambula yennyini bagigamba enkaaga 7. Kale ffe ebbeeyi yaffe ekyali wansi ddala. Era amakkati gaayo tugatunda emitwalo 25. Makati g'embuzi. Musobola okukola n'amakati. Nago tugakola. Amakati g'embuzi. Ate mu foomu yonna gy'ogyagalamu. Oba ya supu oba ya deep fry. Oba ya supu oba ya deep fry oba ya stew. Oba njokye gwe mu foomu mw'ogyagala mwe tugikuweera. Kugwe ky'osinga okwagala. Mwe tugikuweera. Ensekoko ennamba nayo tugikola era tugitunda emitwalo 17. Ng'ewedde bulungi nnyo byonna nayo tugikola sekoko. Kale ebintu ebyo omuntu aba byagadde nayo tubimutuusaako. Kati ate omuntu singa aba ayagala ekyokulya nga kiri kimu kaŋŋambe ayagala nkoko nnamba yokka ye tayagala mmere tayagala lusaniya ayagala embuzi naye ng'ayagala oba tugeze micomo ng'egyo micomo gy'abantu benga 15 oganga ye ayina ekyokulya ekiri specific ky'ayagala ayagala Rolex ng'ezo byonna tubikola ng'era bw'obyogedde era n'obudde buno abantu bolabye abagenda awo ababadde abangi ennyo babadde baagala nkoko yokka twali kira kye batwaliddeko kwegamba oli kyaba ayagala bwe kyomuteekateekera ye naaba ng'akola ki nga yeeyagala kale ate ebyokunywa nabyo mubiteekako tukola juice obudde buno mbadde sinawagaba mmere eriko kyakunywa nja kutandika n'omwaka ogujja mpeza omwaka mbagambye ennaku z'omwezi lumu ogwokubiri 25 era wagenda kuba offer nga y'amaanyi olunaku olukyuka buli kimu emiwendo gigenda kukyukamu katini naye ate emiwendo gigenda kukyuka n'advantages kubanga luli tubayo tubawo emmere nga teriiko kyakunywa kati tugenda kubaera nga tubawo emmere eriko ekyokunywa bigenda kukyukamu ekintu tugenda kyongeramu nnyo amaanyi. So nga bw'otuwa ennamba z'essimu abantu kwe babookingira emmere eno muyinawo okuba kati tuli mu festive season tuli mu December abantu bagenda mu Christmas Boxing Day 31 bayingira mwaka waliwo package yonna eri special ey'abantu ombuuziza ekibuuzo ekirungi ennyo buli lunaku nga lukulu oba lunaku olumyuse lwonna lumanyi olutuluteekamu nnyo ebinnonogo era luba lwa njawulo nnyo nti yidi Christmas Easter olusooka Boxing Day byonna totawana kufumba wo wane waffe ate kati twakikyusizaamu tugenda bakolera buffe omuntu okwata olusaniya luno gwomanyi nti nkutte olusaniya lwena nkutte olusaniya lwa 10 tulusaniya lwa mitwalo 8 ffe tulukuwa nti olwo emitwalo 8 noleka okweterako buli kyoyagala self service. Kati wano wooli of course ekifo wagazi abantu basobola okujja ne baliirawo olunaku lwabwe olukulu bulungi nnyo ng'era bakola buli lunaku kubanga era buli lunaku bajja ne balya era n'ennaku enkulu era bajjira ddala ne balya era ebiseera ebisinga famire tuzitegekera era abamu bakuba n'essimu mu advance era mbadde mbasaba ng'oyagala ekyenjawulo gwe kuba mu advance ogambe nti nze nja kwagala embuzi yange ennamba ne famire yange ffe tujja girya ffekka bwe nkumanya ekikyo ky'oyagala nkyawule ku kyabalala. Esebo ennamba eya Airtel eri 0703 040188 ate eya MTN eri 0784 063204 ezo ennamba
bw'obanga oyagala okuntuukako z'okubako. Kale okujjako nga waliyo akasigaddeyo naye bw'oba okola delivery ensaniya zino tebazibba tebazitwala abantu baffe nga si bangu. Ensaniya zino kyalibadde kituufu olusaniya ne lukomawo naye kye tuyita oba olumugulizaako kuba kati okoze delivery kati ffe emmere obudde buno emmere tubaye tugibaguliza ku bbeeyi nga twagala olusaniya lwaffe ludde. Naye nkugambye okutandika n'omwaka ogujja olusaniya tugenda kuba tukyalwetaaga lwa nsonga nti lukalubiriza n'ono yennyini abaguze emmere ate tetulwetaaga ssaawa eyo waba twaliddewo emmere naye tugenza okukiraba nga kibakalubiriza oluusi bwagula emmere eyo olusaniya lwe n'akola ki n'abaako n'ebirala byalukozesa akati ate gwe bw'ogamba nti olusaniya lwange lwaliirako emmere lukomyewo olaba nga kimukalubiriza era kati okutandika n'omwaka ogujja ensaniya zigenda kuba zitwalirako kubanga tugenda kusetinga price entuufu era ennungi erabika nga ate tenyigiriza ngero oli akiraba nti mutuufu wemba ntwaliddeko n'olusaniya akasente ke bansabye si kangi kubanga ate nze ne bw'okomyawo olusaniya lwange era akasente ko akakaba kayitamu ku lusaniya nkakuddiza. Wakola bulungi. Esebo. Kale katusuubire ebisingako obulungi ku lusaniya luno omwaka ogujja. Inshallah. Otegedde kati gwa ayina emikolo omukulu essimu mukubira agenda kubanga akikwasaganya Christmas ejja Boxing Day ejja olusooka enteekateeka weeri ekifo kigazi bulungi jangu ne famire yo mulye munywe mweyagale ewasula Kirungo wano lusaniya e Masaka tusangibwawa. Tuli wano mu Nnyendo bayitawo Kayirikiti kasotuke Kayirikiti ku luguudo lw'Evviira olw'Ebukomansimbi olw'Esembabule kasitotuuka ku ssomero abo baliyita KY Primary School ssomero lyaffe eryo ery'amaanyi kasitotuuka awo n'obuulizaawo wasira Kirungo yewa bakulagirira bulungi era ekyambuka oba okiraba kuba tuli kumpi nnyo kasitova awo ka distance katini nnyo oba otuuka bulungi. Kale toyanza nnyo ssebo tujja kudda ate naffe olusaniya tulweyongeze naye nga situnaba basiibula bannaayi nze kansooke simanyi sulago bwogenda kikwasaganya naye nze kansooke mbabuulire wasiibye nze alitali mu ssawumu kansooke wammando zeeko mbabuulire kiri kitya ate oluvannyuma nammwe mbayite neeyungeko ku lusaniya luno era mulyoke mutegeere ekintu. Kale jangu naawe olye tusooke tubabuulire sula Kirungo kyeki. Ekyo kyennyini ettooke lyeryo sula ekinyeebwa kiri class. Kapira awo kano ssebo okakozesa ki? Kapira wakawulidde yankofiiki nasooke mpomerwa ettooke kapira okanzije kino kyekijjanjabi bulijjo kyennyini kye bagamba kyoya n'otajulira nnyama kisinga n'ennyama tosobola kujulira nnyama ngo kino okiguddeko kisinga n'ennyama kino ekijjanjaalo. Abatannajja kusula Kirungo bino bye musubwa kati temufaayo mukakkane ffe katulye mugira mumira ayagala okulya ku kijjanjaalo ekiringa ennyama okisanga wasula Kirungo Nnyendo Kayirikiti wekasotuka kukewaayo oyambukira mogasi ng'oyambuka ng'otegeera sula Kirungo yaani. Kale katubasiibulire awo ffe katugira tukyakikwasaganya